Twali tuli awo Ameria twali tuli awo ugamba otya nga sinabagenda maaso nnyo naawe obulamu bugamba otya oli bulungi naye webale kuma mutindo 24/7 bule nkusanga obeera wayiga kantu akobani yakuyigiriza nengo oli otya ndi bulungi ngambo munnange before nga tetunabagenda nnyo wala nnyo so ketwogere kwene embere yabaddewo nti aba UNUCC abava ne bateeka ekiwandiiko ku mitimbagano nga beemulugunya ku nnyimba z'abayimbi abamu amanyiddwa nga Gravity Omutuju wamu ne Lili Puzzle era nga baagala basamoninga tebaalabikako ku National Theatre era nga babavunaana soko tubuulire what's your opinion on that gwe ng'omukyala era omuyimbi agwa ku side eri ya Federation ate nga bana ababavunaana baneeno fiina tumanyi nti ali mu Federation right ali mu Wuma sorry nze kyendowooza baleka tebaaganye naye baleka tebaweerebwa bwa kitiibwa nga bakina kuweebwa oba nga ababayise tebayise mu protocol kubanga tulina president Eddie Kenzo kati nze mba ngamba singa gwe bagambye nti oba abayimbi ebyabo tubaagala kubanga era yatukulira tegera kati ndoza bayinza okuba kati nga Gravity yabadde alinda simu kuva wa Eddie Kenzo president obanga Lili Puzzle alinda simu kuva wa president okitegedde ndoza batajefunye ndoza batabitegeera okay bwe tutunuulira ennyimba zino eno don't you think nti kyabadde kiri too much okubeera okutuuka nga Fiina Mugerwa nga ye asalawo kubanga abayita babeeko enteeseganya gye batuukako anti enteeseganya gye batuukako yali badde nnungi nnyo bw'oba oyagala omuntu muteese toyita poliisi bw'oba oyagala omuntu muteese tumuwandiikira ekyo kintu bwe kityo tuyina gavumenti we yatuwa we tukuŋŋaanira enteeseganya yali sose ffe ng'abayimbi bwe byali tulemye then ne tugattamu abalala kubanga kino kikwata ku bayimbi okitegeera so nze nabadde nteesa nti mukyala Fiina wabanga yabadde ayagala kuyamba ali mu kuyamba ggwanga solution si yakuyita bano bantu oyiseewo poliisi oyiseewo abantu abalala oyiseewo abatali bayimbi mu ngeri y'obbaswaza no kati ekyo kiba kirala kubanga kino ekintu olaba kati oli muntu wa media bw'oba okoze ensobi kino ginyo mulina ba president wa media wakuyita osobola owuliriza ennyo okusinga wanayita nze Ameria tali nnyo wa media biki osobola omunnyonnyola kati wabeerawo awo engeri nga kintu tekiri kinamu engeri y'ennugunugu awo nga tekiri professional bulungi Fiina ayina ennugu ze simanyi siyinza kukyogera bwentyo naye nze ndowooza Fiina wabanga ddala omukubanga Fiina muzadde kitegeera sinaako Fiina simuyinaako buzibu nno muzadde kati waba omuzadde osobola omumanya nogaa nti naye kale olaba Gravity kubanga byonna ebibadde ku Gravity tubadde tubimanyi biki yakamala okuva mu kivulo ne kimusala ekyo kirumanga omuntu okitegedde ekyo ekivulo kiwedde kaseera katono afiiriddwa maama we okitegedde kati ebyo byonna gwe tewabirowooza kutomukubiranga nako ku ssimu nti Gravity gwe ng'alumirirwa ennyo abayimbi n'abantu okitegeera tomukubirako mugamba nti Gravity bambi nga kitalo bambi n'omukuzika tewaliyo wabula gwe oli mu kuvumirira ate waakawo ennyo yes sigamba nti Gravity kyakola kirungi nnyo ayinza okuba alina byakola ebinyiiza abantu naye buli kintu kiba ne solution ate handling ennungi naye naba nga taswadizibwa kubanga toyinza kuŋŋamba nti bamubandiza obutayimba babandize Lili Puzzle obutayimba Lili Puzzle yali wano ng'ebyenda biribwa nze saamulabako just baŋŋamba bugambi tusonde ssente nakuba nti kati nze ng'Ameria Nambala ekintu ne wenkiwulira buwulizi naye mba sikirabye bwe mba nina obusobozi obuyamba nkola ki nyamba era nakwata miliyoni emu nyenjuwa Lili Puzzle kitegeera era we yawona yajja nanneebaza in fact yasangana wano kitegeera kakati tolina bw'oŋŋamba nti Lili Puzzle saawa zino bw'aba asobola okwetakulira n'abanga walwala tebakyayinza musondera walwala tebakyayinza musondera kati kinyiriza wamba nsanyuka kitegeera yes bw'aba akozeemu bubi nsobola okusa nuga Lili nno kyosaamuko mu ngeri kitegeera naye ate waba kubanga already TV mumuganyeeko ne mumugana ku radio okitegeera kati ye yamanyi kasita mumugyeko obulaziba kubanga olaba Ibra kyetukulabirira muntu si kyangu olaba ne gavumenti tesobola tulabirira yatulabirira kawo mu COVID tesobola tulabirira ate yatumalayo kyova olabanga gavumenti eddira negamba mukole ebibiina tubawole ssente mugende mukole ebyo byonna etwejjako etunoonyeza twerabirire okitegedde so kati omuntu waba asobodde okwerabirira obanga ayita eri ayiseewa nze mba ngamba tetuyinza gamba nti tumubandinze ng'ate tulina kye tuyinza okukola era nategeera nti kyakoze ki tuyinza okugamba nti Gravity omanyi olwo oluyimba lwe wayimbye nno lubi
toluyimba yimba zimane yimba mwina kubanga alina nyingi era zitakola ki katono mbalo tuluyimba natayiza gana okusinga omuletera police omutulizo obukiiko and then ya munjogera yolinga a defending a little personal gravity ku nyimba zawe zibayimba don't you think nti naye bayinza okubaninga okulaga nti o supporting basobola nze kindi mu kwogera kiri bwe kiti nkyogera ngo omuzadde kubanga gravity muntu yakafirwa mama we liri puzzle mwamulabako ng'ebyenda biri bweru kati mwagala alyewa basobola kukyusa mu kunyimba anti ekyo boyina omugamba mukyuseemu notamubandinga kati bw'omugamba nti tagenda kuyimba kati teberezaamu omusajja nga gravity ayina famire ye ayina omukyala n'omwami ekibi kya gravity obuvunaanyizibwa bw'ayina nekyatunula si kyafaanana muntu w'omulaba bw'oti omulaba nga ono baboyi bano biki naye nga in actual sense kubanze mukazi wa gravity mumanyi abaana be mbamanyi kitegera muntu wa buvunaanyizibwa kati omubandinza okuyimba gwe tusasidde ku baana be bawaka gwe just oli mukusasira babo nti abaana ennyimba boonoona gravity si alina obuvunaanyizibwa okubuulirira abaana bo kitegera gwe olina obuvunaanyizibwa okugamba nti omwami oyo byayimba bibi kubanga si buli ayonooneka nti amala kuwulira liri puzzle naki na gravity okitegeera gwe olina obuvunaanyizibwa ku mwana n'omugamba omanyi omwana atya Katonda omwana kino bwe kiti tokikola ono music si mulungi gwe olina obuulirira omwana wo tomulekera nsi ekitegeeza liri puzzle ne gravity nyimba gwe zibakuyimbira zikunyumira bweziba olutanyumidde nga ndaba lwabwe musijja duuli olina ku baana banyiriya nina abaana era ndi wano mukwogera nga muzadde seyogera nti ndi wano mpaga gravity oba mpaga liri puzzle no kyendiko engeri gye babahandolinzeemu tosobola kugamba from nowhere mbu tubandize temuddamu kuyimba naye mbagamba byabakubirako n'essimu before bwebajje boogere without ki anti bajje boogere naye abo nabo balina ekibiina mwe bali balina ne president gavumenti okuvaayo tuwa Eddy Kenzo nti oyo president w'abayimbi teyali nsiru osegedde twalibadde tuddira n'agamba Fina n'ayimuka oba abantu ne bayimuka ne bagenda ewa president Kenzo ne bagamba nti omuntu ono yakoze bw'ati ne bw'ati mumuyite kati awo wekirema ne bwe baalitaddewo amaanyi ne gwe sosobola kuyita muntu ng'olwedde omaze n'okuleeta abapoliisi olina obuzibu ne Fina sirina buzibu na Fina nga omujjonkera nnyo no sirina buzibu na Fina naye teyakikozeemu nga muzadde yakikoze professionally nga muzadde kusaasira kubanga ddala oyagala gravity yette musange ng'afudde kubanga olaba amwe abasajja babatonda nga muli bagumu naye ate tekibajjaako kya buntu musigala muli bantu kati gravity buli lwatuulamu awo ebizibu by'okumu Ibra si byangu biyitamu kati saawa zino avudde mu kisho azze mu kufiirwa kati azze ku kino mwagala agweddalu famire mwana agweddalu oba naafa mugenda girabirira kuba gye mumutwala sigidde siganye kijja kuvaayo kye defending neera bw'atuula deep inside asigala muntu lwakuba abantu temulina simu zammwe bakubeerako tukunyumyako nabo nemuwulirako nabo we baba feeling yes Fina bwe tutunulira Fina ali side eri eyaki eyauma gravity negundi okutwaliza omyandiise mu protocol nti nga ye yabadde talina moral authority ewandiikira bano gravity na liri puzzle kiwandiiko kino kiraga nti mune bayitiddwa newaali badde akiina kubanga ayinza okuba alina position nga ye okitegeera naye waliwo okuba nti president w'abayimbi naye abayise nga naye takyekanze bwekanzi zeŋŋamba ate naye era tewabaddewo kiyisa poliisi kubanga nze nalabyewo poliisi nga bayise poliisi wabaddewo omwami gundi ono wa poliisi omwami bayise poliisi bayise mwami Ragadi kati kyogamba mwami Ragadi yali perfect nnyo naye tudde mu music we okitegedde kati bwe tunatandika kubandinga bantu nti tebaddamu kuyimbira ddala siwagira kyabuwemu naye empagira okuba nti omuntu oluyimba eri balubi mu lugambo olutogeza n'oluyimba ajja wuwulira okitegeera kubanga we tunatandika kugamba bwabuwemu buli muyimbi ogenda okulaba ng'ayinako ekyobuwemu olw'ensonga tutandikira ku nnyambala yes n'ennyambala oba wemudde of course ati kyekisinga obubi ate nga ffenna twambala bubi nange mwendi era awo wenyini wenawulire liri puzzle nga mentioninga abayimbi era ab'enjawulo ngagamba bwekibanga ffenna namulabako nga yambadde akalega kokka ngeno olubuto luli bweru kibi nange mbyambala bibi kitegeda si we tunadda mu kugamba nti tubandinga ebingi kati ogenda okulaba nga naawe ali mukulumiza muno naye tosaanye kwogera kitegeda solution eriba bweti taata nze mbadde nsaba tulina engeri gye tuyinza okuhandolinga yensonga lwaki baatuwa we tutuula ng'abayimbi
Kitegeera ne tuyitamu ensonga zaffe ne tugamba nti Gravity oluyimba wasusse president namugamba oluyimba yasusse tajja doyimba liri puzzle kyemuli mukuleeta kati kyayitako already muli mu kizza kati eyo weetaba nnugu kibaki era awo nyini Amelia anti oluyimba lwa liri puzzle lwe bamuvunaanira ngera bw'ogamba oluyimba lwali lwayitako ne balukolera ne kati kyekyo kyenne mu kugamba there is something ekiri behind n'endowooza kweza nalowoozezaamu ne ngamba nti naye kakati oba kuba goba ggulu ngamba oba ekyo binga naye ate ekyo era kituyambira wamu olw'ensonga si buli muntu nti alina amaanyi agagenda ovuga paka ggulu so baba tugyeko omugugo ne baguwa omuntu omu musuuza awuze mba nsanyuka ne mugambe bintu byange nti bwe kino kye kwagamba onoonyanga ffenna ffe tuteyagala ffe tuwekuba wakati gavumenti egezaako tubeebamu ate ffe twefuulanga lwaki kubanga kati ogenda n'okozesa kati nawulidde Katikkiro ng'ayogera Katikkiro yagambye nti tamanyi Gravity kitegeera mulaba bulabi ku TV yes kati waba tamumanyi kitegeeza tamwagala namwagala kati Katikkiro kuba bize bw'aba nabwo okitegeera n'engeri gy'alimu talina budde bufollowinga Gravity era talina budde butegeera nti kati Gravity yakoze oluyimba aluyina waliwo amufeedinga jukira bali abantu balina budde kitegeera naye wabeerawo omuntu amufeedinga awo n'amunnyonnyola so that omanyi abantu bamu bati ebintu alina okukyogerako ng'alina basponsa kitegeera kyova olabanga kati amufeedinga nabwo n'amugamba bunange bwekiti kati bambi bo bali baba tebalina ki tebalina budde kati naye n'agamba nti oba kibi Katikkiro tabeerako ku TikTok Katikkiro ne waaba kwali talina nnyo nze sirowooza nti Katikkiro alina nnyo obudde okulaba baatayagala kati waba Gravity nga tamwagala talina nnyo obudde bumufollowinga kitegeeza zino ennyimba ze bamuleetera buleete zinagawuliriza waliwo yaba abifeedinga eyo wansi wabeerawo omanya ebintu bino tubirabira wano naye waliwo wekiba kiva wabeerawo kwe kiva nti kati kino kireka kivudde wano tugambe nti oluyimba lwa Gravity luno lwe lwasiikudde embiranye eno yonna okubeera nti munene liri puzzle bamujjukira kuba biri puzzle byali byaggwawo dda nga n'oluyimba lukolera oluyimba telulina na vidiyo kyova olabanga kyekyo kyaleese kubanga kati webanga ensonga ya Gravity liri puzzle tabadde talina wayingirirawo wabeerawo obusungu awo omuntu bwakozesa gye buva okitegeera kati liri puzzle abayingirirawo oluyimba olwavawo liri puzzle ali mu bulwadde bwe tetunamanya oba yawona n'owona bulungi ali mu kweyiya ng'omusajja kati mwali badde bagaba Gravity okusinziira ku luyimba olw'ofulumizza luleka ate naye baali badde okusinziira ku bizibu byebalaba byalina aye naye baali badde bamuwamu katayimu naaweweera naye ayina ebizibu bye ng'omuntu ffenna ensi bye tumanyi yes amubimu Katikkiro bye yagambye amu abayimbi Amelia nti temwegomba omukulu Lord Fred Sebata okubanga muyimba ennyimba ze ezitesisitaza anti kakati ebintu bino biri bwe biti buli muntu mu nsi alina ekimunyumira nekyayagala kati si buli muntu nti ayagala mwami Sebata tegera kubanga nawuliddeko nga bagamba nti abantu balina kuyimba nnyimba za band music wakiwulidde kakati si buli muntu ajja kwagala bandi kubanga nedda waliyo ba Lucky Dube ba Bobby Marley simanya bikizi okitegeera kakati abo nabo waliwo ababaagala kati buli muntu gwayagala alaba nga kyayimba kyekituufu naye deep inside era bwe tugamba nti kati atugende wasebata tuba tugamba nti kati Dole yali agamba ki nti kati bwe tugamba nti kegulawo munnange yagategeeza ki anti abo bayimbanga naye nga bayimba yali ategeeza anti abo bayimbanga Amelia bayimbanga mu mbeera eri professional bayogeranga ebigambo naye nga oli tayinza alwawo kitegeera nze nakajjanki realizing naye namala nakitegeera nakajjanki realizing mugina emyaka gyendimu nga bagamba omukulu yali akola ki kati lwakuba ebiseera ebyo tewaliwo nnugu kati ziriwo manyi omulembe gwakyuka kati ebiseera ebyo tewaliwo nnugu zino nga buli muntu kubanga bwe tunatandika kugamba nti abayimbi bayimba ebyobuwemu ogenda kwesanga buli muyimbi mu luyimba lwe mulimu ekyobuwemu aga Katonda muguluza wenza mbambiraba ojja kutandika okulaba n'ogamba nti president yayimba sumbusa yali ategeeza ki so come sorry tuve mu jokes tugende maaso ebyo ebyaddala siganye siwagira byabuwe mukituufu kuba ndi muzadde kitegeera era nange sinza kwagala mwana wange kubanga awulira ebyobuwemu
naye wemba saagala kubiwulira ng'ate sinze empadde oli nnyembe z'omu studio naye akola bibye kubeezaawo famire ye kati kitegeeza nina protectinga mwana wange mulaga ki nti munnange ne muteeka mu ddiini teddiini nnungi nnyo okitegeera bwe mmala muteeka mu ddiini ne mugamba nti munnange ennyimba z'ono toziwulirizanga nnyo si nnungi omwana omuto teri muntu asinga kuyiga nga mwana muto ate omwana muto nze olaba ndi muntu wa church ne jjajja wange yakinjigiriza ndi mwana muto nga ndi wa mwaka gumu omwana muto bayiga mangu kati gwe protecting omwana wo ku bintu by'otayagala abikole ki kubanga kati oli ojja mmugaana okuyimba naye ayina abaana be ayina naye famire ye gy'aliisa kakati omuganya okuyimba omubandinze oyagala yette alekera oyimbe ayimbe ziri ennyimba ze ezakola that's nice nkwataako wano kati ekyo nga bw'okyogedde omuntu walina okugamba ti nedda ezo toziyimba yimba ziri si kino taddamu kuyimba tumubandinze sounding bad. Okay. Yes. So that's your opinion. Yes. Amelia. Ensonga eneganda ze munanda ganje tutategeera buli omu awandowooza ye. Nange yendowooza yange era bekikuwa kusazza obubi mu ndowooza yange mu nsonyiwe. Era twalabye liri pazo yali actinze nnyo. Yali actinze nnyo kubanga omuntu akimuli actingisa. Omuntu oba kati gonda bwabulabi tomumanyi. Tomanyi kye nalidde, tomanyi abaana bange mbaweerera ntya, tomanyi mbeera gye bayitamu. Kitegeera? Ffe tubeera wano, tubeera n'abaana baffe nga buli kimu nga ne woba omenyesa omukono bw'oti nga abajja gamba nfudde ngenda kulyawo. Okitegeera? Kakati buli muntu wakuteekako ekintu obwongo kati liri pazo zinabadde mumutegeera era wenna mulabe zinnategedde bona ffe bituyitamu. Nze waliwo omuntu emabegakaawo yaŋŋamba n'aŋŋamba Amelia naye naawe osukka oteeka abaana ku social media. Lwaki oteeka abaana ku social media abaana bajja bakola ekintu. Ibra teri asinga mulabe wo kumanya bikufaako. Teri asinga mulabe wo kuba na budde bwo. Kino ekyokuteeka ku social media naye mba simutaddeko oli nga mulabe wange ajja kunnoonyerezaako n'okusinga. Kitegeera? Nze kintessa abaana bange ku social media sobola okugamba nti why? Kubanga abalina obbaagala bayinza okuba tebabaagala. Naye ate ali eyo ku social media aliyamba omwana wange tewa Amelia Nambala. Buli muntu alina ensonga ze lwaki akola ki? Lwaki akola ebintu bye. Okitegeera? So kati Lily Pazo w'omulaba ng'agira aye akubisaamu eri gye yali ewa gye yali ebbombo. N'alaba nga wano wamuluma bali mumusondera muntu mukulu kati muba mwagala akole ki? Ennyimba za Lily Pazo azikola naye ne Gravity buli muntu aina audience ye. Buli omu aina audience. Kibwemba nnyimba zino ennyimba kuba Lily Pazo yagambye ennyimba ze tebazi kuba ku radio. Tebalukuba ku radio. Busima tebalukuba ku punishment yebamala. Tumuzi kuba ku radio, tebazi kuba ku radio, tebazi kuba ku TV, punishment yebamala. Naye lwakuba Mukama buli omu alina we yamuyisiza walina okujja ekyokulya. Kyova olaba Mukama abatemera amakubo w'abantu bazimanye era balaba okulaba nga bafuna akawogo. Yes. Noli mukazi mumalirivu okuvaayo no naki. No, sekyo. Sekyo mukwano gwange. Naye kati naawe kubisa makafana njagala obeere ku side bbiri. Ibra beera ku side bbiri. Tunuulira Gravity nga muganda oba mukwano gwo oba nga mutabani wo kale. Okitegeera? N'ogamba nti abadde mu kivulu kimusaze. Amaze afiiriddwa. Abadde Gravity yabeera mu kyalo eyo nga terina amufaako paka abantu bakyali be bamugamba nga vaayo okubawoka e Kampala. Eyo situation Fina yagimanyaako enfa ku Gravity oba mulumirirwa nnyo. Kwegamba Fina yayingidde mu bintu ebitamukwatako. Biyinza okuba bimukwatako naye we biba bimukwatako alina ate solution engeri gye yabikozeemu si yabadde etuufu. Amelia katono. Twabadde tulina tuje tulina okutuula ffenna ng'abayimbi tubituulemu nga tamaze kuleeta bapoliisi. Lily Pazo ne Gravity wamu ne Fina babaddewo ko ne conversation before nti oba mune balina enkolagana nti oba mune yankubirako kasimu nono nakubira mune kasimu enkolagana ebaddewo. Simanyi kubanga nze sibibuuzangako. Simanyi enkolagana nti naye nze kyensinga okumanya nti Gravity oba Lily Pazo tebalina enkolagana ne president wa federation. Balina enkolagana era kyemmanyi nti singa ensonga zino zakwatibwa bulungi ne ziyita mu office ya federation singa nti tuliyo. Ate neera nabo baali kiwulidde ennyimba ne baga nti Gravity no lwafulumiza bubi era yali kitegedde ne baluva. Okutwaliza wamu Fina yali nnye mu kkubo lya Gravity ne Lily Pazo eriyingiza ebyenfunaye. Of course kiba obvious ekyo. Naye ng'ate ensonga yegamba nti tuwonoona abaana abato. Naye gwe weebuuze buli muntu yenna ayinooneka yamala kuwuliriza nnyimba za Gravity na Lily Pazo. Gwe ky'ogamba nti buli anaayonooneka gwe tolina solution engeri gy'oyinza kukozaamu baana bo oyagala abantu be babakuliza. Oyo Amelia sooka opozingemu awo katono. Ate oli mukyala buli kimu buli muntu oba ayambadde atya aba awemudde. Kitegeeza naawe oli ku omu kuba wemula. Kuba ennyimba zo z'oyimba
Neba nange. Olino oluyimba lo. Ate kati pozo olino oluyimba ne Gravity. Oba ensonga kyo omusupportinga na nnyo. Anti kati nzola bayibra bwoba oli chali wange nyimirirawo. Kati abantu abo kyekibalema. Kyensonga kye nkubuuziza Fiina abadde ayogerako ne Gravity ne Billy Puzzle before. Babadde boogera. Twalabako emabega kaawe ekibaluwa kyava wa General Salim Saleh. Oze kati. Obedda kwetulina bino bitu. Twalabako emabega kaawe ekibaluwa ekyava wa General Salim Saleh ng'agamba abayimbi babagobye eggulu. Era n'abagamba ensonga zonna azikwasizza senior presidential advisor on creatives, that is Eddie Kenzo. N'abafuumuula beku. Era twalabako omuyimbi omu nga ye alaga munne oba akyalina ggulu oba yavaayo. No, nze kati nze ndaba ekintu ekyo twalibadde twebaza nti General Salim Saleh kyatukoledde makula. Olw'ensonga nze bana abantu abamu tetwagala na ngendo mpanvu. Kati waliwo tusobola okugenda wali emutunde ntunyonnyola president tyomanyi kino na kino ye n'avuga n'atukola ki n'agenda kati awo kibi kirimu. Okuleka waliwo abantu abo abawulira obubi nti babagoba balina interest zaabwe ng'ezaabwe kati ate balina baba batufuga kubanga teri mugagga musiru okitegeera kati ye yamanya nti kati bana abajja kinoomu baba beeyagaliza bokka mwemuli ne bapromota anti kati nabo beeyagaliza bokka siwanga promota tebalina president waabwe balina okitegeera kakati bwabanga bakugambye nti nno najja none then if atukuŋŋaanye atuwe kibi kye kikirimu lwaki oba ojjayo obusungu okuleka nga olina interest zo nga ggw'omu kubanga naffe gavumenti ndozaali yatukoowa ng'enoonya weetukuŋŋaanyiza ewamu kyokka tulaga nti nabo batukuŋŋaanyiriza ewamu era twagala kwetaataawo lwaki Ameria mulimu abantu abamu abatakkiriziganya na musuuza bagenda kukikola batya kuba munnaye omukulu yagambye buli kimu bamwetaaga Kenzo yali head of this anti kakati olaba teri mwava atalina we yakolera nsobi mu bulamu bw'ensi eno oba ggwe oli ku ki olaba mu bulamu mu nsi eno teri mwavu atalina we yakolera nsobi okitegedde kati gwe bw'ogamba nti tokkiriziganya na Eddie si muganda wo okitegeera tolina nnyo kiri awo wabula president wo nti wona omala okukola by'oyagala ogenda tambula ewodde ekole ki oddeyo kati lwaki tokkiriziganya naye n'ofuna ky'ofuna n'otambula n'odda mu makaago agambe wanakufuga mugenda sula wamu okitegedde omanyi bannange buli muntu yenna ateekeddwa okuba owakabi n'obugagga naye just endowooza yo ekitegedde yekuleetera okuba nti oyinamu oba tokola ki tolinamu kuba kati okeera ku makya n'owala omugagga alinamu ku ssente kitegera saawa zino oli ali ku top naawe kennyini gw'oyagala akugambye ekintu eki mugende wani owamusuuza kyokka ggwe ate ogamba awo yasekolagana naye kati olaba nga obwavu bukusumbuwa era abamu abayisaamu omusajja oyo ebituli oba abayisaamu Eddie Kenzo ebituli y'omu ku basajja era yali part of it federation that is Daddy Andre yagamba mbu musuuza teyasoma ekifo kyalimu tekimugwana ate nga yali abaddeko eri tetumanyi oba akyali part of federation ye nga ye Daddy Andre obusungu obusingira ddala golooza buvaawa ebyo byonna okutuuka okubanga ateekawo statements nze kyendowooza kubanga olaba abayimbi mukama alina engeri gye yabatondamu kubanga nze olaba nze nga sinnabeera nnyo kifo kikuŋŋwaniramu bayimbi nali siri bwe nti naye abayimbi empisa ze bandaga nentegeera nti ate okusekaaseka oba okukola biki tebikola ki tebigwana nze neewuunya omuyimbi akeera ku makya nze waliwo omuyimbi awo emabegako eyasayininga ne ssente ne bazimuwa nakeera ku makya nagamba nze tebampanga ku ssente really osegera ate abayimbi abamu tebamanyi ku standinga baagala okugulu kumu ne bakuteekera okugulu kumu ne bakola ki kale balina ebintu by'ekivubu yogerayo omukazi okisegeera yogerayo babiri abayimirire n'abamu abayimirire gwe tomanyi muntu gwe omuntu yenna gwe wali owuliddeko ng'agamba nti tebampa ssente sewali gwe nali mpulidde kati gwe kinoonyereza ekaani yagamba tebampanga ku ssente ng'ate bazimuwa n'asayininga saawa zino gwolowooza aliwa kubanga neno gyolowooza gyojja okubeera naye togenda kubeerayo kubanga woba oyogeredde bali gy'ova bwe bityo gwolowooza eri banaakutrustinga batya just obongo no anayo mukazo no Ibra bw'obanga gy'ovudde obogeredde bw'otyo kiringa kati bino mikono gyaffe gye tuba najjo neyo yawukana n'Ameria n'omwogerera ebigambo mutwala ekyekikazi oyo biki gwoli gw'onyumiza n'akutrustinga atya okuteresa ebyama bye I get you. So kati zemba ngamba ku ekitamu kye wali ofumbyemu tokiyita kitamu Daddy Andre oyo yesula awe watu ebbanga yabeerawo federation yambeezaawo ebbanga
okitegeera n'abeerawo yamala ndowooza kubanga games ze zituuse n'avaawo kati nze we mulaba ng'ayogerera abantu bw'atyo mba disappointed era ne ndowooza ne ngamba bannange ensi mwe tuli eri etya kyova olaba nga nze kati ansekera tuseka ataseka siseka naye kubanga nategeera nti ensi mwe tuli kyetulowooza kyetwagala ebeere tekigenda kuba tukivaako kati bw'oba osesse tuseke bw'oba tosesse kiryoke kale Amelia akano ke kasembayo ekasemberayo ddala oba nze nalaba obubi wali ofulumyemu eggwanga mbadde Germany mukwano gwange bannange yasibi wali ogenza just birthday nga ovaano n'ogenda e Germany kubanga nti munnange ffe olaba abantu abamu tetuli basiru tusiga ensigo tufuna mikwano gyaffe netugisa bulungi kubanga tumanya nti embi newe beetuse ku mbi obayo ne solution kubanga oba n'omukwano gwo tetulinga abantu balala gwe mukwano gwo olina mukola bwoti olina omuyisa nice nga bw'oyagala akuyisa nawe bw'oba okola ki ndi mukwano gwo muyisa ndi mukwano gwa Amelia oli mukwano gwange kubanga kati nina birthday busaabala onojja tetuyinza butajja aseza butajja kubanga ndi mukwano gwange kale oba munne olaba ezo ziteekamu nnyonyi n'ogenda naye kiwamuulizaako how is she ali fine talina tabu actually nze nakulaba nga oli ku kisaawe nali manyi oba ogenze mulambulako era nali ngenda genda ngenda genda maaso kawula kuba kati tubadde tuli bize nga bw'obimanyi naye ngenda genda already ngenda genda naye omusuuliridde omwoyo kuba munnaayo omwazaala dde omwana kati omwana agenda weza mwezi kubanga munnange naye alina okiyitamu ng'omuzadde akiwulire kubanga emyezi egisooka era omwana bayetaaga maama we ate naba oli maama wakubiri ani maama wakubiri oli maama like nawe aba akuyita maama kubanga naye maama ku baana bange kubanga nze omwana abaana bange olumu ne bye batya okuŋŋamba bakubeera mamishi okagasa yes bye batya okuŋŋamba so kati naye maama ku baana bange naye nkulaba nali manyi maama omututteko omulaba ku muwala we ng'azadde maama wa Shiba nakulabako awo naye anti olaba kati ekyo ekintu lwakuba nti ebiseera ebisinga olaba Ibra mulina ebintu bye mutamanyi mu bulamu naye tuyiga okubanga omuntu waba mukwano gwabe nga mukwano gwo kitegeera Shiba aba maama we amulabirira amukola kibi kisaawa zino taliiwo kijjako kyogenda omulabako bw'abanga oli mukwano gwange kitegeera kusobeera n'abantu kati waliwo abantu b'e Bulaaya ababeerayo Uganda balinayo mikwano gyabwe naye nga wallaahi mukwano gwo takeeranga ku makya agenda alabe ku mwana wo oba agenda alabe ku maama wo oba omuntu yenna w'obuvuna oyinza okuba maama wo yafa naye ng'olina obuvunaanyizibwa wabula ng'oli akeera ku makya ninayo ekizibu bwekiti naye nga n'ekintu kiteetaagisa sente kikola kuba ogenda okulaba ku famire ya mukwano gwo kangeze taliiwo tekyetaagisa ssente tekyetaaga bugagga just omutima omubi gugamba maama ng'ate ntwaleyo ki naye nomulabako kimala kubanga abantu babeereyo e Bulaaya bambi balina ennaku emitima gibaluma egya famire yaabwe kati gwe nga kyaliwe yeeyita mukwano gwo bw'ogenda n'omulabako bambi oba omukoledde ki naye lwakuba munnange abantu twayiga kwagamba ensi anyway buli omu atambuza obulamu bwe nga bwagala bambi anyway webale kubeererawo munno webale kubeererawo munnaye mukwano gwo a friend in need is a friend indeed. Right? Nice kasta goche yogeri. Bwekiri? Naye nawe yigo kuyo. Yagenda kusomera okunsinga bwekiri? Yigo okwagala mikwano. Nswaza bakwagale. Thank you so much Taufik Media UG. Sign out.